Babuli wansi wa manga. Mfa abana b'eggeto mutuzala wannyo naye bannange tunoonya akawogo ka leero naye boy. Mwebereremu ate namwe ate ositegeera noonya akawogo kange ate osanga ali nonkabba nonga bakyukabbi. Ala kunjamu akakadde karamba tuli banyiivu nnyo. Ositegeera tunoonya bicupa byaffe tunoonya biki bicupa Esokoleke. Owononya bicupa. Nunya bicupa. Tunya kyakulya. Tunonye bicupa. Kyakulya. Oli mufumbo. Nedda. Toina yo mwana. Kirina. Tunonya se. Mulimo gwokola. Kunonya bicupa. Tunya bicupa. Kunonya bitekawa. Tubiteka ku kampuni babitwala. Bakoya kasente. Batwa kasente. Bakanyampiro oba akaloga bulozi. Akasajo mayinti nno. Gravity. Okuva wetwavanga kati ku ssomero. Nga wetwagala okuwumulirako. Just nafembo oba byakwebuza nga tugenda wako kubanga yewaberanga bani abakabi kazo gambyani ogambyani kabakko gravity shidi style operator nayo oye kitegeera yayimba ngano no simayani the other guy mashima voko ebiseera nga bajja ne batuvimba eno gwe kyomanya ayo ngambye Pepper Daddy Green Daddy oyo Pepper Daddy bade mtabani wakababu bekunu Green Daddy oyo. Ani omula kubade mwogedda Gravity. King Saha. Abayimbi bangi akakasajja kakaleetanga abasajja nga era ffe ovanye ku ssomero nga nebyosoma tobitegeera ng'ofa kimu kudduka kusangayo baakabiwa ew'omukulu obeera mu kibiina ng'ebirowoozo by'abasajja k'amaanyi Zanchimanya oli biseko Mukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. Muganda wange ntera kulaba ye kano ketero kulabira musige kano kano kenye ngonaaba kano ke kalumba Kampala concept yo ojijjawa wange akasana kagenda ne katusukkako ekyomanya bano Uganda wotagwa ddalu nga tolina kyokozesa kati nze sikozesa kikubwa yadde mazzi kati era amazzi genina okukozesa okwekkakanyako buli kimu okuganywa n'okuganaabako mukasana n'ennumba esite ku tawuni ennaabako lwaki oboganabira mu site kulaga abantu nti nonaaba eri akulange naga ntonaaba abavubuka okulaga nti onaaba abavubuka ndowooza 10 ku 10 batulangira nnyo tebanaaba gayeyaye gabira gafaanana bubi koveyo nabire mu public kyakuyigiriza kyo kyakuyigiriza era abakimanyi bagezaako kiteeka muki mu nkola bageto yuti mbebaza nnyo bageto yuti bawuliriza okunaaba era tukyasanga geto yuti Kampala nga mu concept ena ni agikusomeramu wekyomanya geto magezi gonna gava mu geto twali tukakkanyeeko ng'era akasana ngawo kaba guno omwezi gwaffe guno January yali ddala January awo naye ono Kabuusu nga bali subirawo zi geto Kabuusu geto mwezi zekweso badde otya Kabuusu sina geto abagagga bali ku makubo kuno kwe muyita kwe babika kino monde babika kungulu kunene sanja heno muda waliyo zigeto mwe mukomeri mbitale eri kungule wanyira boje no muda gosanga zigeto no muda josanga geto buba tambulira butya kiriya nnyo buli webutyo nga obulaba kuza mu speed soko tweyanjulire amanya dali Kyangwe street boy agafa agamaama gegalo agafa agamaama bamuyita Bayega Gerard ani Bayega Gerard lugave nze ndi waliko jange alali yegwani Bayega Gerard Bayega Bayega ndi olugave olugave nango liko jange mulambirire mukaddanzala mugave mama
Nakwamuka respect. Ndi kojja. Nti oli kojja era njagala ntandike kuyita kojja. Fumita emboozi. Onfitiddewo muwala. Mara ate ebitiibwa kale tekitiibwa oba okimpadde. Bakira mbasikuwa ekikyoba kirina okuba. Kitiibwa bakikuweerawo. Ego kyomanya mu ghetto tubeerayo yadde binyigamu. Naye nga gye tuli. Tukwasaganyiza obulamu. Kucapa. Bisawo bye twagala. Naye nga nekisinga obukulu. Bageto yuti bebeeremu. Batya. Ensonga y'okuba omuyonjo. Obulamu okuuma obulamu. Tekisinga obukulu. Nga tunadda ku nsonga zaffe zibi. Ghetto zibeera nkyafu. Mubeera muntu bayonjo kuba nze ndaba buli wamu wabeerawo ebiyinja like wabeerawo ebikyafu. Abantu ndowooza abantu abasinga owangayira mu ghetto abasinga. Naye kati olabe ne yaffe eregezezaako kuba ennyonjoyonjoko. Ensonga gye tuli ba chairman tugirwanisa. Abantu abasinga owangayira mu maghetto eyo be basinga okwonoona nnyo society. Balina okwebeeramu era bannange baganda bange. Obeere nga mukimanyi. Awantu we tuwangaalira. Awo we wava emikisa gyaffe awo nnyini. Ati okuuma wawangaalira. No mata walabika watya. Okuuma wawangaalira. Ojja kwagazaawo abaki? Abantu bangi nnyo. Ate obwana olaba kuli obwana. Bana bagitawo balina ekitegeera. Mirembe. Ate oyo ng'akufaanana. Dokitale. Avaawa. Yamman. Mzee. Kyogana naye Mugave. Mugave. Muwelewe eryakojja. Kamire mubuuze ko bamubuuze ng'anyimiridde. Kojja ogamba ki? Bakojja bamugere bababongako. Wama weddira ki? Neddira Lugave. Okimanyi nti muli bakojjange. Ate nga mpulira. Omanyi wensinkana omuntu njagala nnyo omuntu gwe neddira naye Olugave abeera muganda wange. Obuganda obeera buladde. Sibabulade naye wensinkana omuntu nga teyeddira nze ndi wante. Wensanga omute nsanyuka. Naye ate bwensanga Omugave ate ngwaddalu. Oli abamama nti. Abanyoko. Kojja ogamba otya? Mama ogamba otya nnyabo. Ani mukulu? Ffenna tuli bakulu. Wena muli bakulu naye ati ani adda ku munne? Ffenna tweddako. Bakojja temwera kunsiriwaza ate mubalemu ku magezi. Musobola kubanga munzaala naye ate. Ono anzirako nange ne muddako. Kojja temwera kunsiriwaza. Ate munaye nkubamu. Ati atanga okuwala mmwe. Okuchenjawulo. Lero ekaba katoto. Kojja kumwani yasooka okufuluma. Ekaba katoto ekiriwo akeera yakulira munne. Asooka kumacha. Kiba gy'oli obuteebaka nnyo kuyitako. Oba oyagala okukulira munno. Manyiza ekintu ekinzijjako tekibeera kitono. Ngenda babuuza ekibuuzo ekisembayo. Atuggyeko omukono. Naffe tugukuggyeko. Ngenda babuuza ekibuuzo ekikola ki? Omanyi anti Abagave nabo bazaala baki? Balalu. Alali. Olironzi. Njagala babuuza omuli ogusembayo. Kati musiriwazizza. Omanyi tubeerawo nti Yesu fana tuli bakulu naye kubeera kaakira munne oba asinga munne. Nti ono yasooka okuzaalibwa onaakola ki? Naddako. Ani gwe basooka okuzaalibwa? Kyasooka nkubuulire. Okimanyi nti obudde kati bwa misana. Bwamisana kimanyi. Kitegeeza bwakedde. Si weekiri. Wanditubuuzizza leero ani akulira. Kuba tugambye akeera. Ate kati yakulira. Wanditubuuzizza leero ani mukulu. Singa twakuwadde dda ansa. Gwe okusanga yaba akulira munne. Mukwano gyebaleko taata. Kyaka bakojja bange oba baawungamu. Oba bakaloga bulozi. Akasajja omanyi nti nno okuva wetwavanga kati ku ssomero. Nga wetwagala okuwumulirako. Just naffe oba byakwebuza nga tugenda waako kubanga ye waabeeranga baani? Abakabi. Ogambye ani? Kabakko. Gravity. Shidi style. Operator nayo oye kitegeera. Yayimbanga nono simanyi ani the other guy. Mashima Voko ebiseera nga bajja ne batuvimba eno gwe kyomanya. Ani ogambye Pepper Daddy. Green Daddy oyo. Pepper Daddy bade mtabani waka babu bekuno. Green Daddy oyo. Ani omula kubade mwogedda Gravity. King Saha. Abayimbi bangi yakakasajja kakaleetanga abasajja nga
era ffe ovanye ku ssomero nga nebyosoma tobitegeera ng'ofa kimu kudduka kusangayo baakabiwa ew'omukulu nga obeera mu kibiina ebirowoozo nga biri outside gwe kyoba omanya wabeeranga mu kibiina n'otabasasula ne bali balina ensonga lwaki bamukubaki bamukuba era bwe bityo bwe biba naye nga abasajja bonna yabeeranga nabo era nga ffe tuyaayana tumanyi nga yabasomesa yabayigiriza ekintu alina oluyimba lwe kati nze we namubuukira alina oluyimba lwe olukati yo balugenda lutya naye lwali lwa raapu nze nga nali sinamubuuka nawe nga simumanyi okitegeera naye waliwo omukwano gwange yantwalawo awo kuba yali alina ennyana eyo gy'akolera eyo wewunye nga ffe tuve no waggulu mu geto eno nemwambuka nva kabusu nemwambuka nemusala netukkirira mubiyitamu buyisi ng'oluusi ku ssomero awo ekitebi nga tumanyi okubawo endobo kuba twali tetuvaayo ku bisala twali kitebi awo nekiwagula yabaaki batukubawo bukubi ndobo ng'oluva wali ekabuusu walaba bane ba gravity ba internet abeegomba oba bamuloga era alabika abeegomba era muli alabika yejjusaamuko ebintu ate kati ate bonna nti balwananga babeere bakabi osobola obutagomba munno omuntu simusasuze nti yabikosanga n'abakazi yatulumisa yatuzinyisa twali obunyanda bwakye owe gwe yazaalamu n'omwana asobola omuyisa bwatyo twali obunyanda bwekya okitegeera twali obunyanda bwekya omusajja bwe yeevaamu ku lunaku olulamba lwe twasiiba naye ne tuzina amazina okwetta ne tutuyana bantu 6 bunyanda bwakya amazzi twagasaabusa byatugamba mugende wali babawa amazzi g'okunywa gwe ng'ozinisa mwana wa munno ng'omuliisa obunyanda bwekya nga bali 6 kiba kiza mukodomu mukodomu naawe omutima naawe esaawa zino omukazi agamba tetulya nnyama tetulya kiki aba n'akasereke nga katerese twali tuyiwawo mubiri kuba yatugamba mukopimu biri ebiseera era ali mu biyingiza mu gino emyaka tamanyi nti nno emyaka giri mu kutambula ekitegeera ate kati era yerwaneko oba kati oba namutwala mu sajjale ya myaka simanyi naye ng'alina okimanya naye amubye ekigato wansi awo kombine ennaku zino togambye obugato bwakusiba tukyayinza kuyingiza tetukyayamba pushini anti kati eno wetuuka e Kampala eno Wuda eno Wuda wageto sibya kimalofa eno biba biralamu naawe tuba tuyingidde Kampala wanena nti tubale tuyingiza amazzi we ndowooza mbakyaliddeko mbabuuzizaako kyewagula ajja kuba nga nzijjamuko naye wadde wanaba nga akkiriza omanyi naye omutwe omunene amanyi wakabi nnyo naye era naggambye omujjukiza akagamo kamu abaana bakola ki abaana baakula twanyigamu muganda wange twanyigamu era abeerayo ng'okimanyi kyo kyatulumamu ate banyigamu mama Junior nkusabola video okuba Junior talina gundi talina smartphone yandibadde olunaku lumu ne twegatta ne mama Junior era mama Junior nkunoonya nze omu kubawagira ky'oliko nzo mukubawagira kyoliko mama Junior nkunoonya agenda kumubonyabonya nagambye doba nze njagala ne buno bukimunviiri buno zino nsimbi nganda banange tuli baganda buno buba bweza bonna ziba sente zino sente zino nsimbi zonna zino tuli mu kunoonya maali mama Junior nkunoonyako olabo yabwerere yalutalo mama Junior enaina batuyambe enaina mulabako famo goba gw'omulaba otuleetere ebyo mbyagala nsobola okuleeta goba omuyina nze manyi okugatta ate manyi n'okugattula byonna mbisobola obubaka obusembayo eri kyewagula obubaka obusembayo eri kyewagula yenna akozesa banne kyewaggulo okimanyi kyewaggulo okimanyi naawe geto ekigiwangaza mpisa kyewaggulo mwana towangadde naawe ojjukira kuva dda myaka giri mikadde mu mboona wala eri naye mwana respect bwe kigaana
Kilo 3 ez'embogo zimanyi. Respect one another. Mwana pe tuli bageto ira tote barasta mwana berako. Baba Junior nonyako kolabo yo tujina. Ate kwagama akimanye. Geto era pe tuli bana bapisa. Era lozo tuli wotusagire pe tuli baluganda. Yambo katuwele ku Mama Junior. Ebisinga wa Mama Junior bitegeerera byo yakoze akasajja kali kekweka kali kabula nga nafe katubulako nafe katubulako kumukutugwanya media nkazunga ifolwa manyati kati chogula wala jibani chogula chusa identity chogula wale ile mbili mmolonyo ile ndweli kali kwenu chaine yaine dreading kati sawa ile kweka ondaba chogula ile nikumbanga kali akayaye kweka identity ngotomulaba na byakola ngomononye kola be byabikola kwebuka mboka cha salo bukata yaine ezaga zituka neno agasanga nikomeno video ate video video je tugamba ne clip je kufunira muyembona againa marasi ndagagwe ate kati fete tsoa oyi chogula gwe togera ko yali muganda waffe so mogera ko byachiwana yasala akapata hadeke akagundike byo kati ali mu kwekyusa era olaba omukazi bwe yavuddeyo n'atandika okwoga be bali enskini abatuufu segeera wali abadana kyagamba yakola atya abba basiramu taiza butabbaga omuntu akyusa enfaanana yo buli ddakiika nokyusa enfaanana kitegeeza yabba basiramu kale babasiramu yakyusa identity nemuzikiti kibeerayo olugulu nga tusiibulukuka kitegeeza kumaca omusanga erimba katuliki waggulu kumaca omusanga erimba mu bakatuliki waggulu olweggulo omusanga erimba siraamu ayo kyenjagala bwe bubaka bwange bwemulekedde weegatte muganda wange beera ogwa tulage ekintu kimu kyoti weegatte muwa obubaka oyo obusembayo kyewa mwana omukulu kyewaggula nze obubaka bwange bwe nnyinza okusembayo muwa muganda wange wandeka nembonaabona n'endongo nga tewampa future wangamba nga tuzine simanya tukole biki tukwatire ebbaaga era ebirungi biri mu maaso nga bw'oyogedde yakayimba ne mu luyimba ne tuwaga embona gye twogerako nkugambye kiripu tujja gikufunira ya vidiyo eyo n'atusuubiza era ebirungi nga biri mu maaso era ne tukola ne tubonaabona ne kati nkyaliyo muganda wange ndi mu kwasolinga one day nze nkimanyi alina okuba akimanye n'ekyangwe kirina amaanyi ge kyakolaki buno obubaka mukulu abiraba yenze era mukulu yenze Dr. Eli saawa zino eno kuba kyemmanyi kati biri eri ebyaffe ebiseera ebyo era yali akyampitaga y'amannya gaffe naye kati njagala omanye nti nange muganda wange nnoonyaako ku YouTube gye ndize Dr. Eli the Dancehall Messenger okitegeera endongo njikuba ate lwaga muganda wange era gwe vista wagira obudde bwonna yaba akimanyi respect for respect obaka simanyi oba tuleka tuboneebone my bro mwezula twezula kayate yamani pena kayate kati tugalimu nawo ogalimu essaawa eno agatulekamu kati gwagalimu kakubeere kaako kamutulemu tugere nayo mu kibuga wakati tulumbe city tugere mu kibuga jalunga tugenda mu kunaaba ne kojja wange kojja muto oyanaba onzo batubitegere anti oze luvanyuma naye ng'ogamba ki muganda wange ndikiria miade olikiria miade ndikiria miade bemba bulire wansi wa manga mfa abana b'eggeto mutuzala wannyo naye bannange tunoonya akawogo ka leero naye boy mwebereremu ate namwate osegeera noonya akawogo kange ate osanga ali nonkabba nonga bakyukabi ala kunjamu akakade karamba tuli banyiivu nnyo osegeera tunonya bicupa byaffe tunonya bicupa esokoleke owononya bicupa nonya bicupa tunonya kyakulya tunonya bicupa kyakulya mufumbo nedda toinayo mwana kirina tunonya mulimo gwokola kunonya bicupa tunonya bicupa kunonya bitekawa tubiteka ku kampuni babitwala batwa kasente nofuna saving saving weeri saving weeri yeah osubira ddyo okuwasa
Wa kutwala ngongama ngakutwala. Kilo ya mmeka? Kilo ya nusu 5. Kilo ya 5. 5. Unakoza kunga ya kilo ngammeka? 3. Kilo 3. Kilo 3 times 500. Basi basente mmeka. Nengana uli mwana wa ghetto. Mwana wa ghetto. Tubera muno. Ngabwe tweyiya. Ne bagamba tu simafa abaghetto fa babera nebijambya ne kawanyi. Balimba. Batulimba. Bakusanga mwebase bakonkolo wayo muri mbameka. Ate musajja atulina kyomanyi. Oshegera. Ne twabona abantu bonna mwena abantu eri bonna bawuliriza wano onna. Febwe twitwana bakozi. Tuli bakozi. Oshegera. Muri bakozi abana ba ghetto. Abana ba ghetto bakozi. Semu ababijambya. Ekiba kibasibako busibe. Tabana ba ghetto bawo. Batusibako busibi. Oshegera. Amina. Bona waliwiza bonna tubagala nnyo. Wakoma mkyakumeka? Olwa dagala kumanya wali yagamanti omuzoyo yasoma teyasoma. Kyakumeka? Yali 2 S2. Wali kuma musinia 2. Kyalo kibuga. Kyalo. Tukwa bloka byonna biki ebikoma. Oshegera. Asija kumala ko budde bungi ndaba munango. Tunonya sente kasente naye nga kyoba okola okola ndio sevinga kasente ko kyali mwana muto malo wasuza leo kana. Unampe kaganda ko? Nyakano. Waalaikum salaam. Kale bye. Zanchi manyoli biseto. Biseto. Kuataganye na yoreto. Ono bamuchawa bamuchawa nyone yechawa bamuchunga chunga bamuchunga nyone yechawa Zanchi manyoli bisexual bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual tulokalire nkunyumiza story yakyo okwegala abakazi bwe buzibu bwakyo ebintu by'obufumbo kibitya nnyo anti abasajja bwe buzibu bwakyo senga nakirijja yakituusanga mu lujja nakirojjera abasajja babawembejja genda owulira ng'ekiwala kyo kyawasadda okuzaala kwakyo kwetaaga ssaala ali kizaala mujangu eka nkuwa omusaala ali kizaala mujangu eka nkuwa omusaala kikulekule nga kisirusiru Zanchi manyoli bisexual bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual lowooza bwakira munda bikuba kuba from Dubai to Jamaica bechika balaba nkakasa bw'oloba bakadama bakulabula ono kitogonira ogudde olukutudde pata wesiba bbiri eno deddire bato wesiba kutya era ofune ne kata kajinga essimu yo era ofune ne data bagatanga nkota ondaba mpita mita zukusabirango kwe Zanchi manyoli bisexual bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual ono bamuchawa bamuchawa nyone yechawa bamuchunga chunga bamuchawa Zanchi manyoli bisexual bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual tulokalire nkunyumiza story yakyo okwegala abakazi bwe buzibu bwakyo ebintu by'obufumbo kibitya nnyo anti abasajja bwe buzibu bwakyo senga nakirijja yakituusanga mu lujja nakirojjera abasajja babawembejja genda owulira ng'ekiwala kyo kyawasadda okuzaala kwakyo kwetaaga ssaala ali kizaala mujangu eka nkuwa omusaala ali kizaala mujangu eka nkuwa omusaala kikulekule nga kisirusiru Zanchi manyoli bisexual bisexual twali kuataganye nayo recho bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twali kuataganye nayo recho
bisexual. Lowooza gwakira munda bikuba kuba from Dubai to Jamaica. Bechika balaba nkakasa bw'oloba bakadama bakulabula. Wano kitobonera okudda olukutudde pata. Wesiba bbiri eno deddire bato. Wesiba kutya era ofune ne kata. Kajinga essimu yo era ofune ne data. Bagatanga nkota ondaba mpita mita. Zukusabira mbokwe. Nze nkimanyi oli bisexual. Bisexual twalikwataganye nayo Rachel. Bisexual oli mukazi oba oli musajja. Bisexual twalikwataganye nayo Rachel. Bisexual ono bamukyawa nnyo neye kyawa.